Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Paul Ssemogerere awadde obubaka obw'essaza obw'amazaalibwa nga bwesigamye ku nnyingo 8 ezeetoolooledde ku bwenkanya, emirembe, okwagalana, okwewala obutabanguko mu maka wamu n'okulwanyisa enkyukakyuka ey'embeera y'obudde. Evangiri ya Matayo omutwe ogwokutaano egamba nti balina omukisa abakolerera emirembe kubanga baliyitibwa baana ba Katonda. Nga tujaguza okuzaalibwa okw'omulangira w'emirembe, katufube nnyo okugoberera emirembe n'okutabagana mu maka gaffe, mu bitundu byaffe gye tubeera ne mu Uganda yonna. Ssaabasumba alaze obwennyamivu nti emyaka egisusse mu 2 abantu bangi baakwatibwa mu kalulu ka 2021 naye n'okutuusa olwaleero bangi bakyali mu nkomyo ate nga tekimanyikiddwa oba balina omusango oba babalanga bwemage. Tunyikira mu mwoyo olwa bannaffe ababonaabonera obwemage, naddala abo be tuwulidde mu Paalamenti nga boogerwako mu lipootisi ez'enjawulo nti baakwatibwa ne batwalibwa ababbali makomera abalala tetumanyi gye bali. Obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna nga bannayuganda okulaba nga tukuuma obulamu bwaffe ffenna n'ebyaffe nga tibikwatiddwako. Akoowodde abakulu mu gavumenti ennaku zino ez'amazaalibwa bazeeyambisa okufumiitiriza n'okwekuba mu kifuba bamanye nti bateekeddwa okugaba obwenkanya eri buli munnayuganda. Abazza emisango tusaba abatwalibwe mu kkooti nga bwe kirina okubeera bawozesebwe nga bwe kisaana. Bwe giba gibasinze gibase mu vi bwebwe ebibonerezo ebisaanidde. Abatalina musango gwe baakola bateebwe kuba balina eddembe lyabwe okweyagalira mu nsi eno nga Mukama bwe yagituwa. Obwenkanya buteekwa okubeerawo n'okuweebwa ekitiibwa nga bwe bwefumitirizaako era bwalambikibwa obulungi mu constitution yaffe ya Uganda. Ennaku ntono eziyise Paapa Francis yayise ekiwandiiko ekirangira ezimu ku nkyukakyuka n'okulambika bannaddiini mu kusabira abantu n'okubawa omukisa. Okusinziira ku mikutu gya Bulaaya egy'enjawulo, Paapa yakkiriza bannaddiini okuwa omukisa abaagalana ab'ekikula ekimu kasita babeera nga bagenze gye bali kubanga Kereziya terina kuggalira muntu yenna wabweru. Abantu bano tebalina kubeera baweereza ba Kereziya omuli ba father, ba brother oba ba sister. Ssaabasumba Paul Ssemogerere ategeezezza nti tannaba kufuna bubaka butongole obuva e Vatican wabula ennono za Kereziya ku bufumbo tezinnaba kukyuka. Tukyatambulira ku njigiriza y'Ekereziya ey'obufumbo bwa musajja na mukazi ate nga bakuze baweze emyaka egy'okubeera nga bakuze ate bukikatoliki nga babatiziddwa oba nga baweereddwa olukusa olw'eyo alina obuvunaanyizibwa okukola ku ekyo okubeera nga bagattibwa. Kituufu wayinza okubeerawo nga waliwo bannaffe abalina embeera eyo efaanana bw'etyo. Kereziya tesobola kuvaayo negamba nti ogenda muliro. Okusinziira ku Ssaabasumba, Kereziya tekkiririza mu kusalira muntu yenna musango naye mu mbeera bw'eti omuntu azze mu Kereziya okunoonya Katonda kikulu okumusabira akyuke. Kereziya bulijjo esaba okulaba nga abantu bakoma mu mbeera entuufu, okubazza mu kuba ettuufu, okubateeka okubatwala eri Katonda. Kiyinzika okubanga Paapa ategeeza nti basabirwa Omukama asobole okubawa enneema basobole okutereera mu ntereeza entuufu nga bweri. Kuba Kereziya bulijjo tevunaana era tesalira musango muntu emusabira asobole okudda mu kuba ettuufu. Nze nkakasa bannayuganda mwenna muleme kweraliikirira. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina. Kulikayo Carlton Scovia Nakamya. Weteeyongerayo President